abakufaru bamanyi okudda eyo ne bakuba abakkiriza akalimi kyanedda tukoyere wamu ensonga zaffe zino ezannamugongo n'ezolumbe wamu ne katolo bwama tumusabire wadde yafudde musamize ittabi'u sabilana wa nahmilu min khatayakum mugobere enkola yaffe tujja kwetikka ebyonoono byammwe Allah aganti wama hum bihamina min khatayahum min shay tebagenda kubanga beetikka byono byammwe babalimba innahum lakadhibun temukoma kwekyo ne mugamba anedda bino bya buwangwa ffenna tulina kukolera wamu mukwabya olumbe tukolere wamu mugattako Allah mulimba temanyi hadithi al-Qudsi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ebigambo bya Allah yagamba nti law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum singa mwenna mwattu abasooka bakintu baani mu bantu ne majinni kanu ala afjari qalbi rajulin wahid nga bonna bagattako Allah nga mwenna abali mu Uganda mwenna abali mu nsi yonna nga mugattako Allah Allah yagamba nti ma naqasa dhalika fi mulki shay'a tewali kinkendeezaako n'akamu mu bufuzi bwange tifenna twabye oba zitwabikireko ennyimbe oba ffenna tugatteko Allah walaw anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid samatu mwenna basookawo mu majini ne mu bantu nga mwenna mugatulina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti ma zaada dhalika fi mulki shay'a tewakye kinyongerako mu bufuzi bwange wabula kyemulina otegeera atwala emyoyo ye Allah yensonga lwaki omuntu bwafa ne waafa nga abadde musamize temunyinaawe agenda kujja mukwekweyeko nti mulogo oba mufuuyire mmindi nti adde engulu taliyo